abaganda bali nkya omulundi ogusooka oluvannyuma bajja kitegeera nti Lumbu ye yali mutuufu kubanga era bwe nti wemikola naye nkuwooninza omulundi ogusemekola bakakusaliramu Sylvia Nagginda Luswata woddiramu okola statement ng'otudde mu press conference simanyi muli mu conference musomesa mental health nga toyina kitaawo yalwala mutwe toyina nnyoko yali aladde mutoka abeere ssengawo naawe kennyini professional si ya bulwadde si ya mental health nga muli mu system ya Janet Jemmanyi nga mwagala kulangira Ssaabasajja Kabaka nti yayita Tembo mukazi gwe ngenda kwambula n'akabikko omulalo nja kateeka ku social media ekyo nkikubuulidde ensi ejja kutegeera nkubuulira tolina muganda we yagwako ddalu tolina sezera we yagwako ddalu tolina ani yagwa mu famire yammwe ddalu mu Buganda tetulina muntu mulalu kiki ekikuteesa program eziri state funded nkulaba muveeye mu kyogere nja kwambula n'akabikko omulalo nja kajjayo kateeka ku social media ensi etegere kituufu kubanga mutandise okwefulafula abantu batalina bonga mweze tutegeera eyo state gye mukolera talina kyegenda kubanga state ye kyekola kasite mala okukozesa ng'ekusula ebbali mala okusula ebbali yonga ekola ebirala bw'oba toyagala nkuviire mu mbeera kati nkikubuulidde kuba katutaasa ngoma yaffe tutaasa Bwakabaka mulimu abantu abajja mu Buganda nga mwajja kusuula Buganda ekyo nkikubuulidde olwo Lumbu yenze njogera ate kasita nkoowerere oba owedde ekyo nkikubuulidde ebbanga letumaze nga tuluwana entalo okutaasa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka n'okutuuka olwa nti enkuyege zikyamukubira enduulu so nga ate bano kye bali bamaze okuteeka mu nkola yaabwe nti bali bamaze nti babaze Ssaabasajja Kabaka avuddewo newankubadde ennaku zino mumulaba agira n'atambulatambulako ng'asiimye ye ng'omuntu okwetambulirako ate era abatamanya ng'aba bano bakozesa omukisa munda gwe batambuza ku mitimbagano mu conference hall nga basomesa ekintu kye tuyita mental health naye nga kino ekigendera kyabwe kyakulaga bantu nti basomesa endwadde eyakajabangu mu bantu naye nga babuuza ekigendererwa kyabwe kyekusifu nze ekibasomesa ebbanga lyonna olwali naku z'omwezi linnya omwezi ogwokutaano omwaka 2025 olwali mu butongole njala kusaba mukyala Sylvia Nagginda Luswata otegeeze mukamaawo Janet Kembabazi Museveni ne Charles Peter Mayiga Salongo Wasanya muyimirize enteekateeka gye mutambuza esomesa abantu mental health n'abagereka Sylvia Nagginda Luswata gy'olaga ndabayo Gwene State House nga mulina mukamaawo Janet Kembabazi mutambuza enteekateeka ya mental health nga mugisoma naye nakubuuza dda mukazi gwe mu famire yammwe ebukojja saako ne gy'ozaalibwa ani yalwalayo omutwe era alina ekyamu ku mutwe oganya okutereera saagala nve mu mbeera abaganda bandabe ng'omuntu alumba nti mukyala wa Kabaka nedda nze entalo zange ez'ennwana muzitegera obudde bugenze ndi wano okuwooninga Sylvia Nagginda Luswata Charles Peter Mayiga ne Janet Kembabazi sisitimu gye mulimu kanjitegeeza abaganda banyabo ne basebo abasajja bano n'abakazi nga bwe nabanyumizaako nti bajja ku Kabaka Pazo Vantone era mwawulyako n'omuzeeyi omu gwe nagamba akomewa byogera taddanga byogera nga batambuza ekigambo ekigamba nti mu Uganda saakole mu Buganda okusinga batagetinga Buganda nti abantu abalwadde b'emitwe bangi nga kino baagala okiteeka bakyalemye ekirangirira nga baagala okukozesa olukujjukujju okuvayo mutereevu okulangira nti Ssaabasajja Kabaka si mutereevu mu mbeera y'obuntu nti omutwe tegukyamuweereza oba yayita Tembo kyekigendera kyabwe wabula bayita wala olw'ensonga nti mbatambulirako ndi wano tegeeza Sylvia Nagginda Luswata Janet Kembabazi Charles Peter Mayiga Salongo mulekeraawo enteekateeka yammwe egenda okusomesa abantu mu simanyi mental health kyemuvuga nkimanyi mutidde kulangira bulangirizi mwali mwagala kubanga gwe kenyini okimanyi nti endagaano gy'owako emyaka 10 bagikuwa mu bukyamu toteekeddwa kubeera Mmengo sofa wakatta abantu abasukka 6 Emmengo nkiddamu Salongo Mulengeja sofa yakatta abantu abasukka 6 Emmengo abadde n'obuvunaanyizibwa obunoonya obusunsula n'abo abadde basuubira okumudira mu bigere n'abatta essaawa zino ekkubo lye basigaza lyokka lyakulangira Ssaabasajja Kabaka nti si mutereevu mu mutwe era tasobola kukola kintu kyonna mu Buganda kyovula Mayiga yeeyisa ng'owagatta akamu buli mukola agendako yeeyita Kabaka ayogera bino ayogera biri naye Sylvia Nagginda Luswata nkulabula omulundi ogusembayo
wenzi namu okulaba omusomo gwogenzeeko ne ttiimu yo nga musomesa mental health walayi ngenda kwambula oba ensi enkyawe kubanga jjajja wange yansomesa naŋŋamba ofanga nnyo okulwanira Obuganda bali kutegeera oluvannyuma ekyo Najjinda Luswata nkulayirira abatamanyi mental health ye system Najjinda gye bamutandisaawo ng'amaze okwagala okusuula Kabaka eddalu mu bintu byali bamukoze era ngikubidde ebbanga eno y'emu ku pulaani yaabwe kanji bajjukize. I'm honored to stand before you today on behalf of the Kingdom of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Eliminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore, today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals, families, and communities. But I have also seen the transformative power of compassion, understanding, and support. Sigenda kamala njagadde bajjukiza. Mukyala gwe nkulabula omulundi ogusembayo. Mayinza bwe ndabulira ddala. Abaganda bajja kusooka bankyawe. Ekyo nkikubuli Abaganda bagenda kusooka bankyawe n'oluvannyuma bajja kuntegeera. Ate bajja kunnoonya okunneebaza. Nkulabula Sylvia Najjinda Luswata. Nkulabula omulundi ogusembayo. Boddamu n'endaba press conference oba conference yona gy'olimu ng'osomesa mental health wala eyakwawula ejja kuba esiridde. Nja kuleeta obutabo bwange obwa sirimu mayi omusoma. Nja kusoma obutabo bwonna okuva ku empaka ku Z. Ensi ejja kutya. Abaganda bali nkya omulundi ogusooka. Oluvannyuma bajja kitegeera nti Lumbu ye yali mutuufu. Kubanga era bwe nti wemikola. Naye nkuwoniinza omulundi ogusemeko bakakusaliremu Sylvia Najjinda Luswata. Wodiramu okola statement ng'otudde mu press conference simanyi muli mu conference musomesa mental health. Nga toyina kitaawo yalwala mutwe, toyina nnyoko yali aladde mutoka abeere ssengawo naawe kennyini professional si ya bulwadde si ya mental health. Nga muli mu system ya Janet gye mmanyi nga mwagala kulangira Ssaabasajja Kabaka nti yayita Tembo mukazi gwe ngenda kwambula n'akabikka omulalo nja kateeka ku social media. Ekyo nkikubuulidde. Ensi ejja kutegeera. Nkubuulira. Tolina muganda we yagwako ddalu, tolina Sezara we yagwako ddalu, tolina ani yagwa mu family yammwe ddalu, mu Buganda tetulina muntu mulalu. Kiki ekikuteesa program eziri state funded nkulaba muveeyo mu kyogere. Nja kwambula n'akabikka omulalo nja kajjayo kateeka ku social media. Ensi etegere kituufu. Kubanga mutandise okwefulafula abantu batalina bonga mweze tutegeera. Eyo state gye mukolera tena kyegenda kubanga state ye kyekola kasite malo kukozesa ng'ekusuula ebbali. Malo kusuula ebbali yonge ekola ebirala. Bw'oba toyagala nkuviire mu mbeera kati nkikubuulidde kuba katutaasa ngoma yaffe tutaasa Bwakabaka. Mulimu abantu abajja mu Buganda nga mwajja kusuula Buganda. Ekyo nkikubuulidde olwo Lumbu yenze njogera. Ate kasita nkoowerere oba owedde. Ekyo nkikubuulidde.